akayimba bakayitani long time chikuru kaine ebigambo bingi kati buli omu obujagala kyoyogera nempulira Pretty Betty anyway okuva eri Betty na Amne Rain ke kayimba one of those mega hits we had in lockdown ke katwesa kushafa na kola. It is a Friday, ladies and gentlemen, nakuza mwezi ziri mwenda ezo mwezi guno ogwa muwakanya lunaku lwanagawonye mwaka 2024 abaana those ones in primary bakola ebigezo bina so bamaze ebigezo byabwe bali mu preparations okkomawe waka so munange gwe ngoyina omukozi waka abadda kuyambako emirimu bobo inawo abaana abakulu mutemu because we not holiday ja ebeera mu Christmas ya third term yebeera very busy on temwagala kubata ate bandi badde bagenda ne balabira families zaabwe ne balaba ku bantu baabwe banne tobagambe ekintu ekireeta obuzibu mu makaago omwami w'omumaka n'agamba ku maid ekigambo ne maid n'agamba yes because omukuumiddawo omuntu ali above 18 years naye muntu mukulu naye emisuwa gikola amasannyalaze gakola bulungi nnyo what's zikubasinga n'ezizo muteemukko bambi agende eno holiday oba ya weeks 2 oba 3 mugambe genda anoonye kale gy'alaga gwe noyinza obutamulagirirayo agende mukyala gwe muno muleka agende Byobusegu ebyo ibadde oyogera zisana besa mukama mbokuleka maid agende binswaza njagala okulingizaako senga nyakulingizaako nansanga wa wanange neno naye mba ndi awo nga katambiko kaliikiza wanange nenoonya seeraba nga gwe wamenya omutimbagano nekaza Gazija nekaza we yagamba bannaye amazima amatuufu naye ka video nakalabye nintya ne ngamba face yange ekola kikabina kali aka video balaga face malaga nakabina na face yekwatagana etena face yange egendera mu bintu bitalina makulu bwebiti Mungu yatugonza nebolaba yegonza okukamala then omunaye abantu b'obuvunaanyizibwa sigera ku example batula maaso gange nga balina ebogera bakugamba keep quiet listen mba kuba mwakafaananyi byebogera mbibuukira tubaaniriza basiboni banyaba amachago olunaku olwaleero mwe bali kubeera nga ate kwemuli olunaku lwakutaano tugenda mu jjuma tugenda mu weekend kakati olaba omuntu omu ng'ali bw'atyo tomanya omuntu afaana kyalidde oba kyanaalya kakati naye nga gwe webale kubanga amma weeteeseteese okugenda okukola tunakola bukozi tetuwumulemu so waliwo ayagala okugenda mu minisitule y'okwewummuzaamu ate ng'obuzibu muyinako butono toninaako nnyo obuzibu okay kale katutandikirewo nga ekiri kati bulijjo kyetubadde tubabuulirako omubaka oba leader of opposition Ajjo Ssennyonyi yavaayo nayogera ku nteekateeka zino eza parliament okuba nga etambula tuwa ya parliament naye munnange ekyewunyisa ku eno tuwa bali tebagambako bali tebasabako tebebuuza ku parliament abaproposal bajja nakusalawo kubagambako mweteeketeeke tugenda tandika okutambula abakyala mubabuulire suti za kawenda muzigolole tugenda mutuwa kwepu abaana agende bukoma nsimbi olabira ku mmotoka kasulabe suti eri eyaggule ya kawenda lwaki suti zete zifaanagana mpale na saati zigwe mulembe naye munange wano nawulirako nga parliament ya Buganda egenda tuula babagamba suti efaanagane kiina ekikufaananyamu nti mpale wagijjawa ne saati n'ogijjawa oba ogudde ku mpale n'ogamba omusajja mpa ku kooti netugendera kakati munnange bajja bategeeza era leader of opposition yagamba kunga abantu boba okulira nti omwezi guno nga guggwako tutandika tebyaliko kubeebuuzaako tebyaliko ki so munaye abakyala mugumu omwami bwagamba nti ŋŋenze muleke agende bali mirimu asaba genda ggulu maama siwa nti walako kati nno bino ebigambo leader of opposition byabadde addamu n'agamba ne bannange wiiki emu 5 billion
ne weekend ala bilioni 5 omwezi gwenda okuggwako nga bilioni 2 parliament eziwuse buva ne kakati era mu byonna bwe twajjamu kakati okusinza ku kinawulidde bagenda malayo weekend mambo si lutuula lumu nga badda si naye era wiiki emu ogimanyi bilioni 5 lwakaffe tetumanyi ssente. We don't understand. Fe nze nammwe abalaba TV batono nnyo bategeeza bilioni emu kyetegeeza. N'omwo mulimu sitting allowance. Olaba ssaawa eno wenjogerera nze n'omulabi wa Terefayina ali ku TV ssaawa eno batono nnyo balingako 10 kuliko nga 5 abamanyi bilioni emu kyetegeeza. We are speaking about 5 billion a week. Ennaku 7. Bilioni 5 ezo munnange speaker deputy speaker n'agamba nawulidde agamba bilioni 5 naye nga si bilioni 5 naye akwati yatugambye ate ze ziriwa naye ate buli mubaka yabadde akyogerako agamba bilioni 5. Awo ne nawulidde bakanaga mutweke batujje batuwe ku ssente wafe wakulaakulane. Yes kakati munnange debate nene nnyo kakati omubaka we Kasanda North Patrick Nsamba we yagambidde naye yayogedde ku lwaki parliament yatukosalawo ekintu kino ekyokutambuza entuula amanya abakulu commission nga tebazza kubeebuuzaako eno mu parliament ne bamugamba oli mupya wano wajja ddi ayoniyo tokimanyi nti nno speaker ayina right emukkiriza okutuuza parliament wayagala. So Honorable Nsamba didn't knew. He didn't knew it until yesterday. How didn't you knew that knew? Ne bamuga sawo tswala gikola ndikitwala mu nkere zone. Kwangera parliament efulumyeko emirundi mingi. Naga twatulula wano mu Serena. Parliament efuluma ne tugende kololo. Kulembeze eggwanga bagere buli gundi ngaddi we twabasabako. Abayogera di parliament ninga tufuluma. Twajjako ne tubagamba muno mutuyambe mutukirize tugende ku kololo. Era tugenda bugenzi. Kati goberera oba oyagala munnanga we batyo n'agamba ekyo kyo tajja kukyogerako speaker asobola okufulumya parliament oba gituuza waba ayagadde. Kakati ku nsonga ezo bakakasizza nti omwezi guno nga guggwako parliament egenda sookera ewaffe eggulu. Road to Gulu. Ababaka bangi bakikubyeko sente musoonona sente zandikoze eddwaliro sente zatwadde ddagambula ababaka okuva mu North bagambye naye emitima emibi gyakimuleka abantu bajje. Ataga tojja ne muleke parliament ejje. Parliament is not a building. Bogere ku bizibu by'omu mambuka. Yakaza parliament seche kizimbe kiri wali. Kati ndoza wali parliament ejja kubeeyina n'ebyokulabirako bogera ku baana abafuna embuto nga bakyali batonga weebali. Nga babayisaawo mu kkubo. Obayisaawo awo nti baabo. Munnange bwe tuva eggulu twolekere Embaala. Bwe tuva Embaala tujje Embaale. Oluva Embaale tusembeyo ne Masaka. Abo buwumbi 2 nga buweddewo. Uganda ebewedde ate Busoga. Abajja bagatandoza mu Mbaale yonna side zeeyo. That is his stand. Bwe batyo ekyo nakyo kigwe just regions 4 bilioni 2 nga nakyo ekyo nakyo tuddawo tukidebatingako. Mulekerawo stop it right there. Wammo yinagaliwo. Kale kakati munnange bigenda maaso mu ggwanga Uganda tulabe eyo gy'osinziira twagala okutegeeza nti n'emmotoka ya IGP yabbiddwa. IGP Inspector General of Police kigambibwa nti munnange ku ssaawa zaali obudde obw'ekiro ku lunaku olwokuna omuvuzi w'emmotoka eyo yategeddwako nga vuni ya parking emmotoka ye era bw'atu n'agenda mu kwota ye okubeera nga ate akola ki yeebaka. Kakati no munnange bwe bwakya ku lunaku olwokusatu vuni yakeeranga nga bulijjo bw'ateera okukeera n'akwata ebisumuluzo bye n'agenda bwe yalesse emmotoka ye. Ekyamazima vuni ebisumuluzo yabyalina mu ngalo naye ng'emmotoka bwe yabadde asonzaawo mumwa tiyabadde awo. Zijukiza obi wange yajjanga kwa Munisha nga naye agenda mu bbala obw'enjawulo. Kati ewe emmotoka bambi bagibbira Casablanca I think. Kati gye yava n'ankubira essimu n'aŋŋamba hafi nzizeeko awo leero ko nze sinnakulabako nabasobola kujja mu Munisha ne sikubuuzaako mbuulira amazima oba nzizeeko awo ne mugamba mpozi nga nze nga saakulabye najja emmotoka nga ginoonyanga mpiso. Akalino munnaye bw'atyo ne vuni kyeyaguddeko anoonya emmotoka ya mukama we agirabako. Kaakati nno kigambibwa nti emmotoka ye kayinza oba yabbiddwa ku lunaku olwokusatu obudde nga bukola ki
nga bukya bapakinga wa emotoka IGP bagipakinga mu barracks era poliisi eri mu kunoonyereza ebuuza eyabbye emmotoka yayisa atya ku kwota gaadi ezirimu abasirikale n'afulumya emmotoka yalaso ateeka mu kisawo n'akola ki eno no munange badde kuzimu ku escort kaza za IGP Abbas byakagaba wabula okusinziira ku mwogezi wa poliisi Kitumwa Lusoke omupya kabwepya yatugambye nti kituufu emmotoka yabadde ebbiddwa naye nemala nekola ki nezoolibwa wabula okusinziira ku lupapula luno lwendi mu kusomera nga mbijja mu New Vision yegamba nti wa Toyota Land Cruiser erina Silver Sports egambibwa okuba nga tennalabika era nga abanoonyereza bagamba nti eyinza n'okuba ne booda yamaze dde okugisala ng'eri Kenya naye waddange eggwanga lino naye nga yo omubbi oyo batwa kwa IGP wa Kenya bayagirabye mulono si gwe mulundi ogusooka era twabbibwako baasi ya poliisi naye lwagisanga kukubo nga bagipaakinze yabalemerera Kenya egamba kikwaka yakazza bano abadde bagenza okutraininga obwa terrorism kakati tulina kubuuza ku Kenya nti yalabyeko ku byabakama baayo ab'e Uganda IGP we nayo gende ku IGP weerya kakati kati obuzibu twolabye kutugamba nti yalabise abeeno bagamba yalabise naye olupapula lugambye olupapula lugamba ate nga lwa gavumenti tesobola kwagala gavumenti yalwo weeveeko nti emmotoka eno yafulumye erina Kenya so kakati twagala okutegeeza bannaffe ab'e Kenya sasa yiko Toyota Land Cruiser vyako weeyiko Silver Sports sasa funga nga kitegeeza nti gikomyewo newe babbire ya motoka eno eri mu UP 000 135 ekyewuunyisa ezo emmotoka eza gavumenti zafunye egundi empya erimu tracker device kapyata kasinzo watulaka jukira batugamba ensonga ezimu ku ezo license empya ekyogereko eno UP zino ze namba zaffe empya pozi Pinet nazo yazikola kama Pinet akoze ebintu mu ggwanga mu bannaye naye si yagikola kale oyo mugundi mu Scandinavia mu Russia batugamba number plate osobola n'okusika tracker nkugambye tebbibwa era buli anafuna number plate emotoka tebbibwa lwakuba bano naye bagambye weeri tusaba tulage ku mmotoka eyo kubanga tugume fe abagenda okukola empya tunakwata emitwalo 3 kusasula namba eno mpya mukama atuyambye ekyokulabira kakirese babbinuka ya polisi nga tulaba bale tusaba kunaa ku mmotoka eyo onde serious note tuddemu ku maanyi ne mwana namwe bakukyali baffe nga tuweeredde emirimu bwe tubadde tulina emize gye tubadde tukola mulekerawo ogireeta oyinza osanga nga kyaliwo byakagaboti mmotoka ya polisi kale olinawo mawulire ekyawo kakati awo no nga tuvuddewo olunaku olw'ejjo omulamuzi yagaanye omujulizi mu musango gw'ababaka baffe bali abasatu abaakamala okuba nga baweebwa eddembe lyabwe okunonjogera ku mubaka Yusufu Mutembule ow'Ebunyole East Paul Akamba ow'Ebusiki ne Sisse Namugiddo Nooziyo naye mwana gwe kyamino Paul Akamba yakyaliyo wano bamuwadde bbeera okugina emisango naye n'emisango gy'emirala nga yakola mingi kale kaakati bakomezeddwa okusobola okubeera nga ate bawulira omusango nga bwegugenda mu maaso kaakati omujulizi eyandibadde nga omukulu omulamuzi Mariam Wangadya agamba okuba nti abakulu bano baali baagala okumuggyako enguzi yabadde atandise okuwa obujulizi bwe oyo akulira omuwolereza we looya we n'asaba omulamuzi Gidudu akkirize Wangadya abeere nga ate azanya audio oba gye yalikodinga nga abakulu bano bamusaba ki enguzi bino bye tujja ottula naawe n'oteekako essimu n'olikodinga kino kyaleetedde abawolereza ab'abakulu bano abakulembeddwa Mwesigwa Lukuntana Caleb Araka n'abalala okubeera nga bagaana omulamuzi okubeera nga voice note audio yeezannyibwa lwaki ate nga tuleeta bujulizi kino nno kyaleesewo okubagana empawa era omulamuzi n'awalirizibwa okubanga ayimirizaamuko ku lutula lwa kooti wabula leeta bazzeemu era omulamuzi Gidudu yagambye nti tetunnatuuka ku mutendera gwa kuzannya audio oyo tukyali mu steps ekyokubiri tukyalina okugenda maaso okuverifyinga ddala ebinaalazannyibwa mu audio oyo bituufu nga kinga eddoboozi tonationi eddoboozi lya haferi ya donoziyo oyo gwayogera naye yeye temulimu AI
oba ontegeera bulungi. So ensonga eyo efaanagana bwe kakati omulamuzi Maria Muwangali yagenze mu maaso n'okuwa obujulizi bwe wabula oluuyi oluwawaabirwa lwasabiddwa actually badde muwabi wa gavumenti yeyasabye omulamuzi akkirize Maria Muwangali okubeera ng'azannya voice audio oyo. Kakati oluvannyuma lw'omulamuzi Maria Muwangali okuwa obujulizi bwobwo bano ab'oluuyi oluwabi babadde balina okumubuuza ebibuuzo naye bagambye tetunneeteekateeka kubaako kibuuzo etukolaki kyetumubuuza. So omulamuzi n'agaba olunaku olulala okuddamu kuwulira omusango guno wabula n'awasalesale n'agamba nti omusango guno gulina okuggwa mu Okitoba gwe mwezi ogw'okkumi. Temutumalira nnyo budde. Tekera tumale nnyo budde. So ebyo naawe tulinda kuwuliriza ku audio oyo. Naye bannange oba otudde omuntu n'azanya ka audio nga weewulira nga oli awo si nti nno bakakusendingidde naye nga weewulira. Kale no baako enguzi kalekaleko ne kaudio k'omukwano nga kaswaza ngensi yonna dukira abasajja babasaba omukwano batta n'eddoboozi kati onkoze otya kuki ngamba togenda kugira kakati gwe bakibanna obalumye oyambadde kooti eno ne mukyala we ali mu kooti awulira. Okay.